abantu babulidde nti n'okusomedde oby okubeera controversial ebyo biŋambye olekerawo okubeera kajabambu agamba bulijjo nti east west south north home is the best. Kyadaaki Sami Damwete family akomyewo ku kitebe era nga bw'atyo asisinkanye omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President himself nga bali ne Secretary General David Lewis Rubongoya era mawulire ag'essanya gavaayo nti munnange bamuwadde ku buyambi yeetaaga obukadde 30 bagende bamulongoose era bw'atyo ne His Excellency ne beekwata mu nsawo ne bamuwaayo obuyambi. Mawulire malungi nnyo era mawulire ga ssanyu byonna tubiteeka wali ku bulamu bw'omuntu kyonna Mukama Katonda yamanyi kyonna kyali naye nga bo obuyambi bamumuwadde. Nga tuvudde eyo tudduka Bunambiro tugende ku ensonga ekutte omubabiro, ensonga ya Lord Mayor Erias Lukwago. Kaakati wenjogerera obujulizi butandise okuvaayo. Omukyala avuddeyo n'alayira n'agamba nti ne wankwasa Kurhani nti wallahi information yonna njirina. Tumugamba munnange ogwafa nti twetaaga kumanya kiki ekituufu ekyaliwo. N'agamba nti munnange kandi baviire ku ntono kofe otyo. Kaakati bibi kino ngenda kuvaawo nga nkyogeddeko. Tuyinza obutaba bakansala ba kibuga kino. Nina obukakafu ndivaayo n'enjogera ebyama. Lord Mayor ndi munyiivu nno ate ndayira wallahi ne Kur'an enjikwata wali wegase n'abagagga mu be paaka enkadde ne minutes weziri wasooka no weebavuma dozi tayikunizi tebagenda kukola kino wakiri tubaliyirire n'oleeta 300 billion tuziwe batayikunizi kansa ebifaananyi mu bijjeeyo byonna biraga nga yaleeta lipooti 2 gye yaba abamawulire endala ne gye yatuwa mu kanso yali ndala. Nasituka ne bakansala bannange bakatabu baani ne tukkirira mu paaka nga bagitaddemu n'ebyuma bamaze giteekamu ebyuma bagenda gizimbamu amayumba g'abagagga. Ishu yange yali eyimiridde ng'egamba nze nagenda okutandika okutegeera n'okuyingira ekibuga nga paaka taata wange ava mu Kampala okujja mu kyalo. Nga paaka eyo enkadde gyakozesa okulinnya emmotoka ezimuleeta e Masaka. Nembuuza Lord Mayor mu kanso minutes weziri twebaza ki abagagga abajja ne babba ettaka. Gwe Lord Mayor sebo mulungi ennyo ali mu kugaa nti ffe twatunze omwala. Wali otunze paaka ekoleramu abantu emitwalo egisukka n'emitwalo emeka nga tewabalumirirwa. Ffe twagenda ne tuwamba paaka eyo ne tubagamba waakiri okweyokera mu kibuga ne batusiba ne tubeera mu makomera. Kiki watutaasa nga otunda paaka? Ffe nga twasirika tugenda kwogera ebyama kigenda tuluma nga tubadde tulispecting omuntu naye nga tukimanyi nti wabulabe n'eri ekibuga. Baatuwa komiti nga tuli ku nsonga z'ekiteezi tunoonyereze ku ttaka ne tugenda okunoonyereza nga Lord Mayor y'omu kuyasanga ettaka lya KCC eriri e Nakawuka liriko yiika 36. Lukwago gwe amazima ennyo ali mu ttukuba. Lukwago n'abantu bo ne mikwano gyo n'abafamile zo mwegabira ettaka lya KCC buli Idi ayagala okyogerako olwana ne bamugoba ewasali musale tasulako kuwa Idi. Era Lord Mayor Lukwago and advocates yeewolereza egamba abantu abali ku ttaka eryo baliko mu butuufu KCC yali gayalira n'etalizimbako. Mu Uganda bwe mba n'ettaka lyange n'etirizimbako omuntu waddembe okujja n'alintwalako. Singa lyali Lukwago ng'omuntu erya KCC eryo tunoonyeze ettaka lya Kasasiro twazeemu tuguze. Ye heedi w'ekibuga Lukwago Erias. Lo faamu ye yeewolereza abaatwala ettaka ly'ekitongole. Parliament lwaki yo tevaayo ne tuyambako ku nsonga eyo? Parliament eveeko etuyambeyo, etuyambe, etubuulire mu kunoonyereza era ngenda kiremerako. Nange bwe mbanga sifuna kalulu nga njogedde amazima ngenda kwogera mazima meerere. Nze bwe mbeera ne bakansala bannange nayiga Lukwago awo era mbagamba mukolaganye naye naye ku ssaawa envannyuma buli akolaganye naye agenda kumaliriza mukuba. Gwe mulowooza Lukwago okukansa talinaawo bakansala nga bakwano be?
lwaki atugatta wamu akube NUP. Lord Mayor kyenkusaba tugenda kuvaayo tweswaze naye kijja kukola ensobi nga ffe tukuswaliza mu mazima ameereere nga gwe otuswaliza mu bulimba. Kansala asayininga wa pulira bawoza kansala kiwandiiko kye tusayiningako mu kanso kibe ekyo kya kanso committee n'osayininga nti mbaddewo atendensi yange yeeno, oba olutuuka mu kanso osayininga nti mbaddewo. Bantu bange ndowooza mubiwulidde omukyala akombye kupasa agambye tujja kweyabya era woba kyekyo naffe tujja kuvaayo tukuswaze ne tugamba gye tutabaddeeyo yebibeereeyo. Munnange nno nkyakwongera era abantu beeyongedde okuba nga beegayagaya mu nsonga eyo kubanga ekituufu kyekiriwa naye nga bo kennyini batandise eyeeyita omuloodi abantu lubadde batandise okukyawa yabadde azannya omuzannyo naye nga gukuba kibiina kya NUP. Genda olabe vidiyo eyo ya ddakiika nga 3 ogenda mmanya nti akaalukwago kaweddemu. Omusajja ono Lukwago si musajja mulungi. Nabadde mubagambako ejjo ku makya nga mugamba gwe Kabatokke toyagala kwogera ku boosi wo Zaala Luyirika munno simanyi obeera omutaasa. Ekisookera ddala kankiralifayinge Zaala Luyirika si boosi wange, ekyo kyekisookera ddala. Ekyokubiri kino kyenkola nkikoledde emyaka egisukka mu 5 nga ndifendinga kibiina kya NUP. Wonna wendabira omuntu ng'akola omwaganyo okubeera ng'alumba ekibiina kya NUP mba namulabye dda kuba abantu abamu ffe tulinamu IQ. Era nasanze bulive eyo ku TikTok babuŋŋambye nti bwabadde bunjogerako nti waliwo obusajja nga Batokke buli ku Lukwago bulemereddwa okuba bakansala. Kati mukirabe nti bakansala muwadde mukuba babadde innocent. Mukirabe nti no Lukwago yabadde abakubisa bakansala ba NUP nga bambaza ekyokutunda omwala Bannayuganda Bannakampala batukyawe bagambe nti nno bakansala ba NUP be batunda omwala ekyo babeera bakyambaza NUP yonna. Babeere ng'omuntu yenna gw'oleeta ku kaadi ya NUP kati amaze omujjungulula oba MP oba Lord Kansala balimu ezo ng'omaze omujjungulula. Twakitegedde nti Lukwago alwana olutalo olw'omunda alwana balimu ezo ayita abantu omwomu abagamba oli ku balimu ezo oli kunze. Kati yakirabe nga balimu ezo musajja ensi emwagala kati akuba kaadi kubanga balimu ezo yinza obulwako ekintu ky'omuwaayiriza kati Lukwago akuba kaadi. Nakugambye era mwenna kati mwakitegedde bakansala ne kanso yaabwe teyina lukusa lwonna lugabira hamu mwala. Era ekyo njaga Bannakampala bakiwulire. Ekirungi nti nze nninnya nnyo bodaboda naye ku bodaboda ze nninnya 5 olumosi abantu babiri babeera bammanyi nti Batokke. Kati mmwe Bannakampala njagala mukimanye nti omwalo ogwo Lukwago amanyi omuntu omutuufu eyagugaba. Museveni yakozesa executive order n'akwata omwalo ogwo n'agukwasa hamu era Lukwago tamwogera nako oyo alinga atamumanyi. Okitegeera yeesibye ku bakansala abafu avumirize ekibiina naye ng'akimanyi Museveni yagaba omwalo ogwo n'agukwasa hamu. Naye yajjidde mu kaseera katuufu nti yasanzewo entalo mu Zaala Luyirika ne Shamimu. Kati n'asanga aba Shamimu nga bawulira banoonya eppeesa lyonna ery'okukubirako Zaala Luyirika ne bagamba abantu tumufunye era ne bakuba. Ne tubagamba bannange temukuba mulindeeko. Oyinza olowooza okuba Zaala ne n'okuba ekibiina kyonna kiramba nga Lukwago yakikubisa. Lukwago si musajja mulungi. Lukwago yabadde akuba kibiina atambula n'abaali aba NRM abava mu kamyufu ka NRM batambuza be bali ku PPF batadde ku baffe ne gwatadde ku Lewis Rubongoya naye yali wa NRM gwatambuza mu PPF oyo Lukwago yabadde alwana ekibiina. Bwe mba mwagala okuba omuntu yenna ng'oba yabanyiiza mumulinde ku ppeesa ddala naye si guno mwala. Omwala kanso yagamba emyala gyonna gibikkibwe gifiiriddemu abantu abagenda mu 100 gyonna gibikkibwe bubikkibwa Justy. Museveni ye n'avaayo n'agamba nze kankole ki omwala guno kanguwe hamu. Ebipapula ebitambuza simanya resolution ze mutambuza okuleka lwakuba Abafirika tetwagala kusoma genda ozisomemu olabo bawaliwo awaweebwa gundi hamu oyo omwala tewaliiwo nga kansa emuwa.
mulowooza bamwagala bukaadi katulwane gundi tufunye opportunity gundi tumulwane kati aveeyo bagaba omwala nze ngende mpitewo okimanyi ogenda tuuko nga bannakampala bagamba mwaba NUP mwagaba omwala bali abakusookawo bagaba kati gwe tukusuubiremu ki naawe baleme okukuwa olw'okuba mwagala okuyisaawo ebyammwe nga Lukwago yakola ki Lukwago yabayamba bannange eyo embeera tetugenda kugikkiriza mubiwulidde bw'ebintu byakulwanyisa bibiina era nti mwababadde bavuddeyo kubanga ate amwogera mubadde temumanyi kye muliko nti babadde babatomeza nga baagala mukube omuntu wammwe ate bo bayiseewo ebyabwe bannange si bigambo byange byonna byenjogedde mubiwuliddeawo wamanga nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ye Chosen Beck bamuli bubi nasoose nembawo akatambi nga Sheikh agamba nti yeewunya nnyo omukyala atali musiraamu ate ye Sheikh agamba ekisinze okubanga kimwewunyisa mukyala ye kennyini okuvaayo neyeewaako obujulizi era tuuse n'okugamba nti singa kisoboka kampuni eyatutte ba Chosen Beck bagibaninga eteddamu kutwala abantu ngamba kakati n'ebirala bibi ino okukola keyasaze na nviiri bavudde gye Saudi Arabia mu kuyimba mu myenge gyabwe simanya bava kuyimbira bakadama kusanyusa abantu bakutte kubo bagenze ku nyumba ya Allah n'ennagisi yaabwe bava mu kwonoona mbu bagende beenenye bye batamanyi ate nga n'okwenenya tebagenze nti bagenze kwenenya bavudde eno mu bakadama banywedde emyenge bawunya amazzi gaabwe bakutte kubo kugenda ku Kaaba Twina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba innamal a'malu binniyat mwabagamba nti she used that opportunity okugenda ku Kaaba uliriza hadith eno innamal a'malu binniyat buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira yamaliridde kugenda kuyimba agenda ku Kaaba kyogamba niyo osobola gitolera mu bbalo ogende ku Kaaba olina amagezi niyo osobola gitolera ku bbalo ogende ku Kaaba innamal a'malu binniyat buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira nti maliridde ngenda ku Kaaba olaba n'okwegatta osooka malirira Kaaba toyi olaba ne woba ogenda kwegatta osooka malirira n'ogamba nti maliridde okwegatta naye gyendaga waliyo siriimu kwe kugula kondomu n'ogamba maliridde okwegadanga nja kufuna olubuto n'otegekeeza akaweke kati ate Kaaba ya Allah wajoolaga eyo gy'otamaze kutoola nniya kumalirira na kwetegeka mungenze simanyanga mubala olontedde nniya mu abatali basiraamu njagala obbagamba ebigambo bino ensonga z'obusiraamu za busiraamu wano Seeka Kiti yavaayo okwogera ku bintu byammwe ne mumuvuma olw'okuba abagambye amazima bamaseeka bonna mubaddenga mubavuma nga babagamba amazima ffe tutalina right kwogera mazima ku byaffe mwe mubeere ne right erina amazima ku byammwe mwe mubanga babagambyeko nti muve ku bibumbe ebyo bye musinza wange ekisinza okuluma abaisiraamu nti Chosen Beck yennyini yayogedde mu maaso ga kamera nti tatoolanga shahada ekyo kyekintu ekisinza okuba nga ate kibalumya emitwe ate teyakomyawo n'abanyonyola nga we yagenze byonna nga tabimanyi ng'akopa bukopi kwegamba nga biringanga ng'omuntu oba nkyogere ntya bw'ogenda oba mu Catholic Church nawe nga tolina kyobimanyiiko n'ogamba nti kye banaakola nange kyengenda okukola n'olaba obudde butuuse bwa Holy Communion naawe n'ogenda tobimanyi na ssala ze basaba ng'ogenda ku Holy Communion kwegamba bintu bwe bityo balaze obutali bumativu era nga banyiivu ddala ate nga tuvuddeko munnange kyaddaaki sitole ya Daniela ne Jose Chameleon nga yeyongera okuba nga etrendinga Jose Chameleon avuddeyo okwogera ku nsonga eno bannange ensonga ki Daniela luli yavaayo nayogera ebigambo bingi naye nga essira yonna bagisimbye ku Mama Proscovia Mayanja mama wa Chameleon nti ye mubi era mwalaba n'abaana bavaayo ne balumiriza jjajja nti jjajja oyo si mwangu kakati Jose Chameleon wuno baleke bakumira mu butamanya abantu batukumidde mu butamanya ne batufuulira ddala abatategeera mu America yensi esinga okutegeera ssente kyobola nti dola yabwe eri waggulu ku ssente zaffe zetukozesa Omumerika kintu kyonna oba osokisasula akikuguza kakati tebakulimba ngamba ogula ennyumba mu America olina kuba mu America kubajjukira tulina n'Amerika bali mu Uganda nga bagulayo amayumba n'amataka n'abantu abalala bagwira ekyo baagala kukubuzaabuza gwe omuntu
osubire nti ekiro kizibu nnyo nafuna sente zange omuntu akola sente zange nenzigattagatta nengatta ebintu byange nengenda mu America nentuula nenonya agency bagiyita nenonya ba property consultants bwe twali bayiswa ne Uganda babayita the agency nembabuuza mumpa amagezi ki nina sente zange agula ki nyumba wano what do I need nebanga bekisookera ddala weetaaga okuba ne sente ogenda sasula tekisookera ddala weetaaga okusiima ennyumba kikyokubiri ekyokusatu teriteeka ligana mugwira gula nyumba mu America teririyo naawe as long as you're paying the cash ogenda kusasula sente zaabwe America yaliza nnyo omuntu azere sente ze wajuge ate oba oteeka sente mu ggwanga lyabwe because economy yabwe tambulira ku sente ne ba advisinga nenambula amayumba gaali 2-3 nensiimako emu nensasula sente zange neeyongerayo ate nange ng'omuntu ayimbye maife nyimide emyaka 2 nange ngezaako okutegeka bulamu bwange enyumba wano Uganda bwogula ennyumba for example nina nyumba nga zenguze nyingi naye ogula ennyumba emiliyoni 5 let's say newayitayo emyaka 3 myagala ogitunde ate nga bakuwa miliyoni 35 kati gala amawanga gatusooka okukulaakulana enyumba mu America neyo bayazimbira mu 1940 yeyongera kukula buziki value yayo eyongera kukula kubanga ebifo mwebeera bikula services zikyuka so basically nange nenjagala okutegeka kulinga kutegekera abantu bange enyumba gyenguza emitwalo 3 kati oba 25 mu myaka egiri jagwatiya emitwalo 5 mitwalo 6 nagezako nange kufuna sente zange weziteeka zibe nga zikula awono omusajja tu nga tunnyonnyola watya oyagula ennyumba ya mu America jjukira ennyumba ya mu America eyo baajogerangako ebigambo bingi era bulabula kiri kyo ekiti manya atalina nyumba manya bikoze bitya naye yakunnyonnyodde yayita mu makubo ki okubanga asasula ennyumba eyo twogera ku nyumba mukyala we Daniela mwasula n'abaana essaawa eno yavuddeyo okubanga asaba divorce n'ateekawo n'obukwakulizo bagabane ku bintu era nalabye kamiliyoni ng'abuuza ku bintu byayagala tugabane ayagala bino bye namuwasa nga nkoze ayagala bino bye nakola nga muwasizza oba nabiri bye yansanga nabyo nga nakola dda nze naawe naye mpola byonna tujja kubanga tukola ki tubikutuusaako yonna gye binaggwera mpola ojja kubanga obitegeera tuvuddeko olunaku olwaleero enteekateeka ziri mu maaso z'okubanga tuwulira bail application y'abaganda baffe eri mu kkooti e Masaka eri mutwe Kireewo Kivumbi General Gaddafi ne Mr. Smart era nga wenjogera essaawa ya kakati Mama Kampala ye yatuuseeyo dda njogera ku Honorable Shamim Malende awo tulinde ekiki ekigenda kubanga kiddako mu bigambo bye katusooke tuwulire kiki kyannyonnyola. Mama amaze okutuuka ku kkooti. Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala era munnamateeka wa People Power era omu ku bannamateeka b'abasibe baffe olunaku olwaleero era ekituleese olunaku olwaleero tulinayo omusango gw'abaganda baffe Eddie Mutwe Kireewo Kivumbi Gaddafi ne Wakami Smart olunaku olwaleero lwegugenda okubanga kkooti ewa ensala yaayo okubasabira bbeeru kwe twakula twagala okubeera nga twebaza buli omu eyasobola okujja neyeyimirira abantu bano tulina essuubi amazima n'obwenkanya byetaagibwa okukolebwa era nti beetaaga ne bafuluma ku bbeeru ne basigala nga balipootina ku misango gino nga bava bweru kuba buli kyetaagisa twakiteekamu. Amazima gali nti olunaku olwaleero kooti ruling si kuwulira buwulira naye kooti ruling ensalamu ey'okubanga ebawa bail oba tebawa so byonna ebinaddirira tujja kubanga tukola kye naye amanyi ebintu bya kooti bino bizibu naddala mmwe abazze nga mufolowinga tubadde wano ku misango mingi abazze nga bafolowinga naddala ku misango gy'abaana bano aba NUP muyinza okunjulira nti omuzamuzi ayinza obbawa bbeeru naye ate ne batavaayo
nga bwe twabiraba ku bahonalebo Alan Sewanya n'Abasegirinya ng'omulamuzi abawadde bail naye baba baakabateeka mu mmotoka we bati endala ne bateega mu kkubo. So tusabe nnyo Mukama akole ebyamagero nti tulabe oba oliawo singa babawa bail babaleke, kubanga jjukira waliwo n'emisango olwejoozi mwabiraba ekyaliwo nti bali bakava mu kkooti waneeno okufuluma nga drone ebalinze era ne bavuga mpaka Kampala ate ne babanga ate badda mu kkooti ndala. So tusabe tulabe nti Mukama Katonda awo yakola ebyamagero nti olwaleero abikola. Munnange omuzungu agamba nti today it's me, tomorrow it's somebody else. So nnaku olwaleero luyinza kubanga bo tumanyi olunaku olw'enkya ajja kubeerani. Sigala naffe ko tuguli gumu gwokka NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire ojja kubanga ogafuna era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tuvaawo.